We make the way of happiness. We are Home Theatre Uganda. Subscribe to our YouTube channel and get more fans from Home Theatre Uganda. We do it ever. We do it fast. Home Theatre Uganda. Abaana beeka. Kamango kera wansasada mna ali binyanga jamu kamba sote sasa kuna abantu banasuze bulungi kubasandike ndewa ni baje mugana wa nakubulira kyantu sekoloza nebase chichi ata babite bayingiride neiba okakasi sawa nga musanve nga nebase jukira zembade tumbiza radio ngandi mukuba kizike kyangu lamaze okusaba kati mbande bakangena okuyo omuntu ankokona mzee wakati wa konkona ninga mchako manyo lwa kawala kade kansubizo koma ngamba tasi ndemera kono nalemerako paka wona uli denduru poko mukimisinde ngamba na umuntu wamuyingiride kati ko kufuruma ati we mfuruma wabweru ngeno kulire emisinde ngaba abantu baduke wazimu bitoke abanyingire jango nyambe jango tase kati nange ko kusituka neziyo omugo emisinde jibade muri ne kugobera abantu ate tukutako nomu njukira kubera mushikomera nende munyo ababije bayamusire balinye wogulu ne bagwayo wasi ngataka kute kugeti nga naskali yebasi tweliranye ganyo wano nenera ikirira ngoli akaba ne mubuzo kabira abatunga baduse bageze na TV buli kimu bakitutte omanya fridge buli kimu ne kapeti ya wansi bamusitule ne bamuteka echaba banange gona tidde kambwe chichati chokola mula bangoze iki kutoje mpola nno tiki wabaka akombewo kuna kupala banyamutwala ana gwa bichibi omukola ebishate Gwengole mukunimena kiri ekiwaloloza nze tebinnumu muwalaki ogamba ono munene gwenkola naye gonsanze naye iye tekiwala kinene kati kankubuuze kiki kyoliko mbulira kiki kyoliko nsonga kyentuufu lwaki ofaayo era lwaki oyogera ebigambo bwe bityo ndizo nawe kati gweyagala kwefula mwana muto omuto otegeera kyendiko kitegeera niye simanyi kiki kyoliko oyogera ensonga entuufu kubanga oli omwogerera bubi onjogerera bubi onyiiganyiiga evo oba oyagala njogere naawe wekka kiki buzibu ki nanze njagala yogere nange nzekka galobere straight cause tulina okukola mbulira olekerawo okubeera ng'onyiiganyiiga excuse me bambi mbulira naye nkambwe naye nkwisa emirundi emeka gwolaza bino byonna mbyambaliddemu ngamba obyeyambalidde tunsekerera naawe obyeyambalidde kuba engoye zizo tewazeegulira tunsekerera naawe atogamba oli mwana omuto ndi muntu mukulu naye ate byoyogera sibitegeera ojatuuka obitegeera olamusizza kale olamusizza kimala baveeko nze nfa olaba mbakoze eki batubuuzizaako ne bayingiramu oli kubali eri nga kyayinza nkyalina olina kyagala okungamba ekirala kuba nze njagala genda kuddayo okukola maneja naatera okutuuka oyanoonya abangobe tebasobola kugoba nga lwaki nze nkyayagala omulimu tasobola kugoba ng'oli nange yegwe wampa omulimu ogenda kunsasula
Oh, munene. Big size. Ingi masamu. Fati. Ononkola ki? Twajja. Nemukeera banaye mwe mwategeera okuva lwe najja mpaawo yasika nze nkubuulira amazima. Kiki? Nze munnenge gye munsula nemwe mumanyi ekyabaddewo. ekiki Mubeerawo. Waliwo omukyala neiba ayina abasajja babiri weletako okukola byenyumiza biri kugwa omukyala ati kakati ofiira ku mirimu olowooza bagenda kusasulirawo leero munnange omusajja omu ye yasasula ennyumba yagula n'ebyokulya ate omukyala tamwagala kusinzira nze engeri gyembawuli omanyi omuzibu okoleke sookoleke kati otandise ebyakuyamba mwana gwe kituyogera ensonga mbuulira senaawe okimanyi nti nonkwagala ebyo tujja byogerako oba nga yensonga oba eddawo wemenyera bwereere betugenda byogerako ekyo kyangu nnyo etujja byogerako kale mpahaga tekikyetagisa ebisiga tujja byogerako byona ojja bifuna nze wonajagala we netuddamu kunyiga bonaba nga nyumira ndoza tekiina buzibu kasita wooli wendi netuddamu kunyigira ku mulimu tujja byogerako kuba wooli wendi katuyomboleki tekirowooza kijjewo ekikera ku makye nekigamba nga akamulabe ennaku bbiri mbwanjagala nange nno nkambwe nnina ebizibu batugambye nti otuyita ani abagambye madamu mebo nabagamba atya atugambye nti tujje tusayininge mu kitabo mujje musayininge mu kitabo pozi maze ddi wano azze leero wano amannya g'abiri namba ya ssimu n'ebirala negyovudde bingi ebyantunuulira mu bulamu nga naye bika byamaziga kirabika bwe twatondwa kuba ndabanga muntu munno yekyusa twalina emikwano mingi nnyo nga n'okulya tulya kimu ffenna kakube kwebaka nga ffenna tweyiya abooluganda lumu sitanina tuyingira emitima natusensera ffenna abaali ab'emikwano beyawula ibanange bonna bagenda abeeyitanga bulukada twepinga katiraba twewalana waliwo ebibusaabuza obulamu n'otunuulira nga bya bule nga munniye ndibadde wakujune mwawukanya omutaddeko obulabe tusange twekume n'omukwano guli ogutafa lwaki twawuka madamu mebu nga sikulaba wekweseewo bano obagambye ekyokukola nande nabagambye tebakugambye batandise okukola bikaliko mudde ku mirimu mukole Rero madamu bano batuletedde baki tebamanyi yadde kuwandiika naye bajja kukola bwabanga yeye abamanyi yamanyi nti yabajje oba yabajje waawe amanyi kyabagazi bwekankuba ekitabulabe kati olumu mbeera sisobola kukola sobola mukwesonyiye bawagiseeko bano kuwandiika oba kutakula abantu abawanekwakulonderabira nerinnya lyeneetazaala ekiringi director yabaleese naye nga kikiriwo nakuliko ndaba ogirira njagala wagaze okubeerako oyagala nkubeeko njagala sinakubeerako okoleza
muzanyo gw'ekyana ekito. Bulungi oli otya? Naye olina engeri gy'ojjamu onkanga. Byobadde tugenda tubimaliriza. Mwamaliriza? Teekawo kitabo. Teeka wano. Teeka wano ekitabo. Toyandiza. Kale. Abantu tulina obuzibu. Kama ya bw'okiŋŋamba ng'oyimiringa tonkuteeko tosiwulira. Kale nakukyalengezge. Bw'okuva ddi ng'ogira okyagingisa kyaja yange. Olamu asobola okunnyambako. Nange nsobola okuyambako mbe muteswako ng'essimu yange oddeko omuliro. Naye Jackie, kiki Okusabye obusabi ku kyali. lwaki togendako ewa manager mmebo n'omusaba kyali? Anti yeetaliiwo. Gwaliwo. Joshua teri masanyalaze. Walemedde okukyajinga simu ojja kujjana. Walemedde okukyajinga simu ojja kujjana. Ewaffe tekatuzeeko. Jackie, ebituufu byonna by'okoze. Njagala nsigale nga nkuwa ekitiibwa era saagala nkuyiseemu nga muntu gwe simanyi. Era tambula ogende. Genda. Njinako ennyambaako okoba olungi asitugumugoka. Oyambe ki Jackie? Kati gwe tolaba. Eki? Tolaba. Tekitambula ogende. Ndi mukulu osangize ndi bizi bagira bajja kunguliza ku mulimu. Njagala ekulemese buli kimu. We make the way of happiness. We are Home Theatre Uganda. Subscribe to our YouTube channel and get more fans from Home Theatre Uganda. We do it ever. We do it fast. Home Theatre Uganda. Abaana beeka.